Abasuubizza okutwala Jowie mu UK ebintu bizzeemu ensasage anti amawulire agali mu nkuubo gagamba Jowie bamuwadde visa enfu bamuwadde visa ya UK nga nfu eri duplicate kicupuli ate nga yamaze okukola ebyo bye bamusabye akole. Mu bintu ebimu ebyasabiddwa Jowie okukola kwe kuvayo okulangirira nti nno ye muli wa bisiyaga ate era nga ayina omukyala gwaganza okuva mu UK. Kati nno we yamaze okukola ekintu ekyo nga we babadde balaganye nti wamala okukikola okukakasa ensi yonna nti nno ye muli wa bisiyaga yeeyagala n'abo abakyala abali b'ebisiyaga bagenda kubanga bamuleeta mu UK ebintu ebitannaba kukolebwa ebikyaganye era nga abamu ba closest friend ba Jowie bavuddeyo ne bagamba nti visa bagimuwadde naye visa munnange encupuli visa enfu. Kati nno Jowie gakaaba gakomba anti ekyokukola tewali bamuswazizza dda abantu bonna bakimanyi nti no muli wa bisiyaga ye recordings obutambi ng'ali bwereere akoze obutambi obu appetizing obulaga nti nno munnange ye agenda ku luguudo lwa ngalo tagenda ku luguudo lwa mubiri ku mubiri. Ngenda kubanga mbatwalako mu butambi obw'omu mikwano gya Jowie nga boogera ku eno incident ate era mbatwalike ow'oyo agamba nti nno ye muganzi wa Jowie beeyagala ne Jowie gwenjogerako abasinga mumanyi TikTok munnaffe mukyala yaliko mukyala Cephco byaliwo that beautiful girl. Ngenda kuba mbatwalako mu butambi bw'oyo omukyala agamba nti nno yaganza Jowie era eyamusuubiza okubanga amulinnyisa ennyonyi okumujja mu Uganda omutwala mu UK. Ngenda batwalako mu butambi naye atejjukira nga sinaba bo batwalamu yenze Sheila Adita avayo batuusako updates zino nga twagala kuzimisinga olina okukola ekintu kimu ku subscribinga kyosigaza kyokka ye option eriwo subscribing ekigambo wekiri kwata ku notification bell eri waggulu eyo nno egenda kuyambira ddala ka video gye tuteekayo ekutuukako. Abali mu nsi ez'enjawulo abalaba obutambi bwange buno sigenda babuuza maaso njagala mbabuuzeeko naddala mu abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abali e Dubai abali e Qatar abali e Jordan abali e Uganda abali Tanzania ne Kenya namwe imbagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu guno. Njagala obeere nga video zino ziviewinga oziliking ate commenting katugendeko mu butambi saagala njogere nnyo ate munnange mbabuze otulo katugendeko mu butambi. Jowie nabagamba ntya Jowie ku bisiyaga nabagamba temuyingira bisiyaga siba njogera wano abamu baveeyo nga banvuma nga bayombayomba nnyo nga bakaayana. Kati Jowie bamusuubiza omutwala ebweru amazo ne bamugamba ayogere nti ali ebisiyaga amaze okwogera buli wamu yeeswazizza buli wamu bamufunidde visa y'ekicupuli bamufeze visa y'ekicupuli ensi gy'abadde agenda okugendamu ye kennyini tagimanyi ne bamulimbalimba amaze okweswazaswaza nga bw'ayita banne emabega nga naye bw'akola ebintu by'ebisiyaga ebyo. Nabagamba ebintu by'ebisiyaga tebina gye bibatwala. Kati Jowie ndowooza ofunye essomo bw'oba agenda Dubai oba wawa genda ng'ogenze kukola naye togenda nga ebyo ebintu bye bikututte ebweru togenda kufuna mukisa mu ssente z'ogenda kufuna wabweru. Nze nkubuulira obadde wano ng'okaaba simanya bikiisa saamanya naye ng'ebyo ebintu tubadde tubyogera wano nga mwenna mulaba. Kati bagenze kukufera ne bakuwa visa enfu bulijjo omanyi weesunga ogenda kyamukisa mulungi togenze naye nze nkusabira ogende naye nga togendeddemu ebyo bintu. Ebintu si birungi. Nina live yo gye naliko wano nga weewaana nti oba mbiri obambi munnange singa mamawo ne taatawo baali bisiyaga singa toliiwo. Singa mamawo yalina na mukazi mulala tewandibaddewo. Singa taatawo yafuna musajja mulala tewandibaddewo. Nga tonnakola bintu ebyo sooka olowooze ku bintu ebyo bibiri. Olowooze ne ku bazaddewo kye bakulowooleza gwenza oba okola bino simanyi ofune likes olinnya ennyonyi ogende naye bazadde bo genaleko baswazizza. Si Jowie yekka namwe mwenna abali ku eno app nga mwenna mwagala oyingiramu ebyo ebintu mwebereremu. Ndowooza Jowie ofunye ekyokuyiga. Kati oba wagenda olina okulinda omwaka omulala kubanga visa sente zigenze abadde balina okukuyamba bonna beekyanze lwa bisiraani ebyo ebintu bye wayingiramu. Hello, this is Nash Smaya from Out and Proud African LGBT based in London. Yeah, so Nash, tell us what's with this whole, Jowie Okay. stuff.
our moolah. Let's show you. So basically the whole thing started. Actually, you don't have to stick to English. You just Yo, sir. I'm a bit locked now. Yeah. The whole thing started when I joining live. When I call a live yange, Joey na joining a live yange. Okay, yeah. Me and Joey have been talking for from November, right? So, Baba they didn't know about anything. Never beranga about watching my lives with her. Katirumuna posting one video like this. So I posted a video ne going viral byomuna ajimanya. So nziberanga standing sitambula all over. Buli wamu tino Jowie joining the LGBT. So ne bagamba ali kuyigiriza abantu empisembi. Now she's recruiting. Yeah, ne bagamba nasoka twala muna and now ndi kutwala ni Jowie. Yeah. So then there's this guy, what's his name? Frank. Frank. Is it Frank Abaho? Like he pretends to be Ugandan president of TikTok. Yes. So he actually said that so Jowie is doing this and this. That's not right because I'm her president. I've been working with her for some long time. So basically, she's going to be she's going to be an example of people who, for anyone who comes out to be like gay or into LGBTQ. Deo bangambye nti oyo mukazi ayagala kuba yefula kyali kubanga ayagala nkede ku machane nganti ono mukazi gwenjagala oba agenda kuzibanza omubbi gwenjagala bwendikera ku machane nzikuka oshiga yisagala muntu ali perfect kubanga nange siri perfect naye ba in-laws bani bona abekika kyange bona aba ku live bentegeeza bona bali mukundu miliro bali kundu miliro oyo mukazi ayagala kuba oyo mukazi ajja kumanza sifa yo mukazi njagala soko kwogera njagala soko kwebaza out and proud kubanga enyabye nnyo kuberanga njigiriza abantu okulya ebisiyaga nga bwe balowooza ekyo njagala nkyebaze nti no yampa confidence. No, it doesn't matter because kibiina kyange ddiya. Ekyokubiri njagala ekyo kyembayigiriza njagala basinga mukikwate mukiwulira bwemba nga kyemuli abulayi bwemba temukyemuli mujalwalira bwerere baddiya. So ekyokubiri njagala mbagambe nti no tetulina ssente bamekwano bangi nnyo abadde ba inboxing abangi nnyo abazze mu like abazze mu comments nga mwogera tino njigiriza abantu okuyebisiyaga nti no nze ngaba visa ekisooka ku bina sigaba visa munansonyiwa siina yadde visa gyemanyi ereeta abantu e London. Ekyokubiri nze sina muntu gwenjigiriza kulya bisiyaga wabula ayagala okulya bisiyaga ya joininga nze ekyo ayagala omuli so nebaza ntino ekibiina kyange ekindetedde okubeera nga nina confidence nene nnyo okubeera nga nsobola okubaka abamu questions embaddamu kubanga lulina lisisobola naye mbayamba okuba nga nsobola okuddamu. Ekyokubiri waliwo video mwe yafuluma ya out and proud abasinga gye bakozesa okunwanisa eyo ya making okubeera nga answering questions ezimu ze mwagala okukola ki okuwulira mugende ku out and proud mweyongere okufollowinga nnyo bamwagala kumanya ku basiyazi n'ebiki bye tukola anti mbi mwagala. So n'ekyokubiri mukazi wange mu mwesonyiwa waba mu bbinzo yo gwenjagala mbasaba busabi itagenda kubba mmwe kuba temuli baganda bange ekyo nkibajjukiza baddiya. N'ekyokubiri bwe mubeera mwagala nze mbagamba mugende ku out and proud mujoininge naye teri kujja London kyemulina okukola kiri ekintu kimu mwejoininge nga mwagala mutuwe ba followers bangi nnyo musoke mumanye musomesebwe anti mwagala musomesebwe bingi nnyo abagge kye bakola kyembegayiridde sembayo nga mbagamba omukyalo wange mu mwesonyiwe. Kale gwoli olowooza olina mikwano gy'okumbe giriyo gikwogerako bibi byerere tukimanyi naye abanaku weebati bwe bunno obumu ku butambi akatambi akamu akabadde ka gurupu y'abawala be bunno ababadde bavuddeyo nga bagenda kuyambako ku mwana muwala Jowie okufuluma Uganda abeere ng'agenda mu UK naye ng'agenda kugenda nga LBT ng'agenda kugenda nga muli wa bisiyaga agenda kugenda nga musiyazi wabula si muntu wa bulijjo nti agendedde ku visa ku visit visa oba ku working visa oba ku school visa agenze nga muli wa bisiyaga kati nno ebintu birabika nti nno byaganye naye ate nga bagamba nti nno bakyateekamu amaanyi okulaba nti nno munnange Jowie afuna ebipapula ebimusobozesa okugenda. Omuntu ayinza okungamba tewali engeri yonna Jowie gyasobola kuyingira mu UK nga tamaze kugenda mu bisiyaga. Njagala mukimanye baganda bange gana amazima mugatwale okuva erinze nti nno ensi eno yonna yonna efugisa ensi eno yonna yonna abantu abagifuga basiyazi.
kanchukuddiremu abantu abafuga ensi eno yonna akina London akina America akina Australia akina Sweden bonna zonna ezensi zabusiyazi Italy Paris bonna abantu abo basiyazi era nga governments ez'abasiyazi zeziteekamu ssente ebisiyaga biviira ddala ku bantu banene ba presidents abanene be babifundinga amachurches amanene amasomero amanene gigafundinga binene ebintu era nga ssente zonna buli government zekozesa ziva mu bantu babisiyaga ziva mu bantu babisiyaga be bateekawo ssente zino ate era bw'ogamba nti nno ogenda kulwana n'ab'ebisiyaga togenda kumalako kingakkira ku makya n'okwata emmundu ng'oyagala kulwanisa babigere ebisiyaga bye biteekamu ssente everywhere ate nga mu nsi zino eno ez'ebulaaya ensinga ezo London ensinga Australia ensi ezo tezigaana bisiyaga era omuntu okubeera omusiyazi it's normal China Japan ogenze Korea abasiyazi gye bali era nga bo bakitwalira ddala nti omuntu osobola okwegomba mukazi muno osobola okwegomba musajja muno n'omuwasa n'obeera n'oyo omuntu in fact toyina feelings za different gender nga toyina feelings kangamba omuwala toyina feelings za musajja osobola okwagala mukazi muno bo ekintu ekyo kye bakkiririzaamu so omwana muwala Jowie yagambye munnange nange kanneerangirire nkole ebyamuno osanga munnange ye only pass out egenda okunzija mu Uganda entwala eyo ingagga wali kati n'ebintu byaganye munnange tebinaba kubanga bitereera wabula nze nga Shira Adita semuyinaako buzibu guli mubiri gwe kusalawo kwe lyeryo ekkubo lyayagadde okukwata however nze nganze omuntu si supportinga bisiyaga that's a very bad act simanyi nakumanya omuwala bwokera ku makya n'obeera attracted ku muwala munno n'obeera attracted okwebaka ne muwala munno nze muli mu ndowooza sikiina era nga ndowooza ekintu ekyo kikyamu tekirina kukoleka ndabanga abantu abakola ebyo ebintu ng'abayina akatuli ku mutwe ng'abayina obulwadde obunno nabwo tubuyita bulwadde naye abantu tebakitegeera kale nno Jowie tumwagaliza mikisa ebyo byonna byagezaako okukola wabula gwe nga faani wa Jowie ayagala Jowie kamanye eki kyolowooza nga weeyambisa comment sections tugenda kulinda obubaka bwo